Where is my phone? Can I have my phone? Bw'ati Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, baminisita w'ebyobulamu, ekikula ky'abantu, ow'amawulire n'abalala bwe beekejjanga mwenda ogw'omusanvu nga basindikira Geoffrey Oloya gwe baayanjulanga omuvuzi wa boda mu kibuga Gulu, ensimbi emitwalo 10 gavumenti zeweereza abantu abasinga okosebwa omuggalo gwa COVID-19. Maaso ku lutimbe. Ono yali kaweefube w'okutongoza enteekateeka eno. Yes, Oloya. Yes. This is the Prime Minister of Uganda. Oh, you're welcome, Honorable Prime Minister. Have you received the money? I have received, madam. Oh, congratulations. Wabula olwaleero ababaka ku bukiiko okuli akalondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo n'akalondoola emirimu mu gavumenti ez'ebitundu bawuniikiridde abakulembeze mu kibuga Gulu bwe bakawangamudde nti Geoffrey Oloya tebamumanyi. There is Oloya Geoffrey in the status here. It indicates that he did not receive money. It is failed. So it is difficult for me to ascertain as of now whether the person who received the money, a first beneficiary, is from Gulu, because I am here with my political leaders. They have been also trying to consult. Maybe they can advise Mr. Chair. Meeya wa Gulu Alfred Okwonga ne Town Clerk Moses Otimong bategeeza ababaka ku bukiiko buno nga bwe banoonyeza ku nkalala z'abalina okufuna ensimbi siteegi za boda zonna mu kibuga Gulu naye Oloya talabikako. Ekirala ekyabeewuunyisa nti ennamba 0753-191-42 Ssaabaminisita kwe yaweereza ensimbi ng'agamba nti Oloya bagezezzaako enfunda eziwera okugikubako naye nga n'okutuusa olwaleero tebeerangako. As the division mayor, where Oloya is alleged to be a resident, I've not seen him personally. I've not also interacted with him. Actually, I even tried his number. I could not reach his number. I asked the town clerk for my division to find out on the system much about Oloya, but the only lawyer we got, that particular lawyer, the system shows that he has not got the money. The system Connect to see, because we wanted to interact with Mr. Oloya. Unfortunately, Mr. Chair, the telephone that was used on that day could not go through. When we interacted with all the lawyers, they said they never spoke to the Prime Minister. They are not the one. We sampled Oloya Geoffrey and Oloya Godfrey. The few and all have denied. Mu nteekateeka y'okugaba ensimbi, abantu omutwalo gw'omu618 be balina okufuna ensimbi mu kibuga Gulu. Wabula ababaka bakizudde nti abakulembeze b'eggulu ensimbi bazeegabira wamu n'abakozi ba gavumenti ssaako ab'eŋŋanda n'emikwano. Richard Onyanga akulira ebyenkulaakulana z'abantu eggulu yawandiisibwa ng'omuvuzi wa boda ku siteegi ya library cell era n'asindikibwa emitwalo 10. Ate Lilian Awolo omuwandiisi wa Badegela EB Division yeewandiisa ng'atundira ku kkubo n'afuna ensimbi. Ate ye Sharon Ariyo omuwandiisi wa Pecheraro Division yeewandiisa ng'omuvuzi wa boda ne yeefunira ensimbi. The Community Development Officer of the city is Mr. Nyao Richard. Are you aware that you entered into the system, Mr. Onyango Richard, as a boda rider in library cell? We want to know who was responsible for entering his name, not yet in the computer, but on the form, the hard copy. Analysis yesterday, it's when we got to know that Mr. Onyango benefited and received the money. And after this meeting, depending on the direction you will advise, I will take appropriate action. Ate Sharon Opiyo omuwandiisi wa Pecheraro Division yeewandiisa ng'omuvuzi wa boda n'afuna ensimbi. Bannabyabufuzi okuli kkansala wa NRM Josephine Achan, owa FDC Dennis Owakigiwi, n'abalala okuli Samuel Ojala, Collins Atube, Osika Kena n'abalala baaweebwa ensimbi. These town agents of yours were registering friends, relatives, and in-laws and themselves. And some of them were getting kickback to register. Mr. Chairman, I am indeed embarrassed
And in public service, it is very clear if an officer, directly or indirectly, influences to do matters contrary to what he or she is supposed to do, it will attract disciplinary action. Abakulembeze b'eggulu olukkiriza emivuyo egyetobeka mu kugaba ensimbi zino. Akulembeddemu okunoonyereza kuno mbaka wa Badegela EB Division Ojala Mapinduzi asazeewo okubakwasa abasirikale ba palamenti abanoonyereza okwongera okubakunya. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.